Ababaka abasoba mbibiri bagenda okwetaba mu lusirika lw'ekibiina kya NRM olutandika olunaku olw'enkyenkyankwanzi era ng'olwaleero bakedde ku kisaawe e Kololo wano mu Kampala okubakebera ekirwadde kya COVID-19 wabula nga bannamawulire bagaaniddwa okukwata ebifaananyi olw'ensonga ez'enjawulo. Kyokka ababaka abakyala banyize bwe bafunye amawulire nti abayonsa si baakwetaba mu lusirika luno oluvannyuma lw'okubanga tewali nteekateeka ya kusuza balabirira abaana bano bayite ba babysitters so nga n'ekirwadde ki COVID-19 kimu ku nsonga ezitunuddwamu okukyewaza okusigibwa abaana. Bino bikakasiddwa omumyuka wa Ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM Richard Odwong. We have invited one person, but you'll come with the two other addition. You're coming with your baby, you're coming with a babysitter. So we don't have facilities for them, for the other two. That's the challenge. Tetwagala baana bano bato kuba exposinga kyenkaniddeawo. Kyokka abakyala basabye abakulu mu kibiina kino okulongoosa mu nteekateeka okusobozesa ababaka bonna okwetaba mu lusirika kubanga kino bakiyise busosoze. Si kibi okubeera n'omwana ng'oli MP babeereko ne other procedures oba esobola okuyamba abakyala. It is a disadvantage to us women. You know, we should all be treated equally, whether I have a baby or not. Bano bagenda kusomesebwa ku biruubirirwa by'ekibiina n'okubeewaza okusuubiza entindo awatali mugga wamu n'okubasomesa engeri gye balina okweyisaamu nga bamaze okulayira. Because immediately after swearing in, the MPs become so busy with their constituency issues, with the parliament, with the committees, and a lot of activities in parliament. So they will not settle to go through this induction training. So it's always proper that we take them before swearing in. Kyokka Sipiika wa Parliament Rebecca Alitwala Kadaga n'omumyuka we Jacob Olanya nabo bakkiriziddwa okwetaba mu lusirika luno wabula tebalina kujja mulundi gumu kubanga emirimu gya Parliament ate girina okusigala nga gitambula. Omuli n'okukubaganya ebirowoozo ku mbalira y'ebyensimbi ey'omwaka 2021-2022. They are chairs of the sessions of Parliament, and yet Parliament is going to be in session. So we are discussing with them to see how best they can come and attend the meetings in turns. And so we are still engaging them. Abamu ku babaka abalonde boogedde ku bye basuubira ekyankwanzi. Tujja kuba nga twetegeera bulungi. Tugenda kuya ne orientation how we are supposed to carry ourselves as members of parliament under NRM. It's only NRM ideology gye twagala okumanya n'okuyigiriza abantu. Tumanyaganye tutandike tukole teamwork okubanga tusavinga bana Uganda. Robina Nantale yakusakidde eggulu erino ku Bukedde TV.